mubeera mutya mu ggwanga emyaka 3 nga tewali siga lya kusatu gavumenti teriimu kubanga gavumenti efugwa amasiga abiri eri executive erikulembera president erya parliament erikulembera speaker erya judiciary erikulembera chief justice kasigiza tewali gavumenti naye olwaleero kati tugenda myezi tebalabawo omuntu gwe bateeka mu Governor Bank of Uganda kitegeeza mubadde mu bwongo bwammwe bwakwata IC era bye bino byombuuza Governor Bank of Uganda agenda kubeera awo paka ensuwa erigwawo nga prime minister yayogera nti ye yakulira ku mapaapaali ayali badde modo naye ate omunenya kitono ayamulonda yagamba naleeta bavubi osuubidde omusajja agambye nze omperekera ndi wa yumeya ng'onsuubira okwogera olusungu olulyawo olukokola aya waganda wanachoka omanyi bwe tubeera liberaga Uganda wanatoa mugonjwa banaleeta mayi amakulu gacho mu Luganda nti bajjeewo omulwadde ne baleeta Oulanyah Oulanyah kati mulambo yagezeseako onagamba nti yagambye bya misinga omanyi omuntu omulwadde okumisinga parliament how could you instead of thinking of your life omuntu oyagenda obubi bakyagenda kugezaako ku building gundi ze system batigate basobola mujjanjaba naye ebyo byonna bijja kyenjogera naawe kyekino lwaki tetubeera namalwaliro gayina facilitation onyonyeeva wano paka mu America 17 hours crossing Atlantic Ocean kwata erinyonyeeva wano okujjako Air Force One enyera amafuta mu bbanga etagwako mu nsi awo ne tusasula kubanga buli airspace gy'oyingiramu osasula n'okulandinga nze nakugamba buli nnyonyi gy'olinnya wano mubeerako abantu ba mirundi ebiri abagenda okukuba ekyeyo Buwarabu n'abatwala abantu baabwe mu ddwaliro ate wakyogera luli n'endowooza tuli bameka toyinza kubanga gwe president ng'oyina embiri mu Busiro n'Ekyaddongo n'osiiba entebe n'osula Nakasero erimu libeera eddwaliro oyinza okuba ewammwe nga manaku naye nga muli taata ne maama kati ne wabaawo ate omuntu nga yalinga bamulyako emmere nga buli waseera wakutunuulira ayagala oboneebone nga ye bamutisyanga ebidomola mutwe guno bagutikka ebidomola kati buli gwatunuulira gamba oyo nga tabonyeebonye si bunaku kwafena twakulira mu bunaku naye nga taata ne maama ayagala kyeyitamu nawe okiyitemu kwe kugamba nti tukozesa ebipaapaali yalwala kukwashako kati be batukulembera kakati naawe ayagala abantu abo be batukulembera buli kiseera akulabira naawe lwaki oyo tabadde mu nnaku nga nze yagamba najja bwerere ebigenda buki bwerere Oulanyah kati agenda ate agenze naki so entebe agirese mu pala omulungi namusingaganako mu kisanja kiri omanyi abadde citizen wange wano emakiri mwena wangula naye sinalayira yankubira essimu mu ofiisi betwadde tumanye abasinga ssente n'okunyirira naye ate Allah bw'aba ageze nti tukitadde naawe okitadde oba okitadde naye lwakisa kya Katonda honorable mayor ate governor Omulimu omuyeka omu bw'ati abamu n'atandise okulidde envunvuulo eyo singa ajja kuba mayor namala oba anajja gye gali mu nkuubo gatambula abali ku live show nako olwaleero tubaniriza Governor Mayor Wemachindye Alhaji Omulimu wali atuuze tukyali mu nnaku mu kyongobero nti twafiiriddwa speaker w'eggwanga Jacob Oulanyah naye ate mu kumufiirwa n'abapya bali mu kkubo bajja so ekyosobola okukola okubuuza ku meeya musajja mulabyabifuzi mulungi amanyi okusengeka ensonga ate naawe n'osiima so meeya twebuuza olunaku olwaleero Governor Jacob Oulanyah tanatuka mu ggwanga bateekateeka okulonda lwaki constitution ya Uganda yeeteesa bwetyo kulatona bakutubabuuzaako soko kayiseewo ekisooka bano bakola constitution nga balowooza mayinja omanyi omuntu wemba muteesa waliwo abantu be balowooza nti bo be benkomeredde bagenda okubeerawo kati toyinza kubanga mbadde mutaganjula constitution ng'ekintu ekyo temukiraba sipiika waavaawo katonda n'amujjulula ebintu byonna bitako ate ekyo kikulaga nti batambulira mu kivambiro era nga kati bookiraba tupapirira
omulambo gutuka okutuuka entebe nga bamaze okulonda seeke yayisiddwa erondowooza kokasi ya NRM egenda kutuula. So olaba ati obuwaayiro obukulu obugasanga eggwanga wakati olwayo ne wabeerawo ekintu kyonna tusobola kutuula mu bbali naye nga tubadde ku byazaaki nga tewaliwo yali asomye constitution n'agamba naye kana akantu kano oba etteeka ligamba nti pulezidenti bw'avaawo abeera mu myukawo singa giwera emyezi 6 nga tewannabaawo nteekateeka ogundi sipiika wa parliament singa sipiika wa parliament wabeerawo nga tewali nteekateeka ya kulonda omulamuzi omukulu eyo enteekateeka baagikola ku executive eyo teeka bwe ligamba mu constitution singa pulezidenti katonda amugerera n'amujjulula vice president emyezi 6 singa emyezi 6 ogwo giggwawo nga tewannabaawo nteekateeka ya kulonda sipiika wa parliament yabakikwatamu sipiika wa parliament emyezi 6 wegigaanayo kagundi omulamuzi era maama muba temutegekawo kulonda myaka 2 naye bakireka nga sipiika ate etteeka lirikkiriya nti ono yamuwanga emirimu kati omufu agaba emirimu ate azigabadde kitegeeza okuva ono bwe yafudde parliament teriiwe esiga eryokusatu mubeera mutya mu ggwanga emyaka 3 nga tewali siga lyakusatu gavumenti teriiwe kubanga gavumenti efugwa amasiga 2 erya executive erikulemberwa president erya parliament erikulemberwa speaker erya judiciary erikulemberwa chief justice kakitegeeza tewali gavumenti okutuusa nga tulonze esiga eryokusatu teririiwo eryokubiri tudde ku lyokusatu kubanga ne baba batuuka ekkololo woomanyira protocol otwaddira protocol so n'olwekyo ebyo bikulaga nti bannaffe tebalina kye bakuteekerateekera ggwanga okujjako okweteekerateekera byanjawulo osobola okuteekerateekera amakaago oba gwe nnyinimu okweteekerateekera gwe ne weteekerateekera olufuna omusaala n'ogula ndaweya n'ogula empale ennungi n'ogenda n'olya ekigere n'owako nenamba kyakubbali naye ng'abaawakato bateekeddeteekedde ate kiba kibinyi kakati bannaffe aba NRM nga bakulemberwa mwami Museveni tebafunanga budde kuteekerateekera ggwanga ekyo kyabambudde obuwaayiro bwonna babukuttemu obusaba ensimbi obukoze eki naye obuwaayiro obuteekerateekera eggwanga tebabutwalanga genda olabe mu ndagaano y'amafuta gye bakoze bannayuganda babawadde ndowooza ebitundu 17 ku mirimu ate nga ndowooza gye gino egy'okuweereza bukyayi yani ebitundu 6 nga 5 biri eri obagwira genda otunuye endagaano gye bakoze ey'amafuta genda otunuye endagaano za UMEM temulimu kawaayiro kalumirirwa ggwanga tewaliwo kye baali bakoze nga mulimu akawaayiro akalumirirwa eggwanga era kujja kuno okubaleetera bino ebiguumaaza emyoga we giba gijja ate ne baleetawo parish modo anaabagira bwati nga baleetawo ekirala ng'ekikisanja kigenda so kakati tubadde tulina enteekateeka singa babadde balambulufu wabaddewo enteekateeka ya bibiina by'abakyala wabaddewo enteekateeka ya bibiina by'abavubuka tewali nteekateeka yonna gye waliyingizamu tewaliwo nteekateeka tebakulimba wabaddewo emyogo era abantu be bamuva bakubyalo kati gwe kyogamba nti bw'oba sigozze dokita n'osindikira ava ku TV eyawukana teba flash TV kakati sente abantu kubiruka ababadde bafuna ez'abakyala ebintu bya NADS CDD bava ku miruka era bwe tuba tuserekitingira mu miruka parish mbadde sikimanyi ba CDOs ba community bikoze bitya bava ku miruka era ba parish chief baserekitingira ku miruka novaawo era n'ogamba nti ndeese emyoga era biri ku miruka level ate novaawo n'ogamba nti era ndeese parish modo just kigambo kya luzungu parish modo n'emyoga era emyoga giri ku parish level era kwe tubadde tubagabira sente ova mu parish y'e Katwe ova mu y'e Kansanga ova mu ya Kawempe ova mu Gundi tebakulimba so tebalina budde kuteekerateekera abantu balina budde bwakunyunyunta abantu omuzungu agamba kumirukinga abantu obwo budde bwe balina era enteekateeka yaabwe yonna buli mitingi gye batuulamu eba yagamba oleese magezi ki batunulira munnayuganda nga bamutunuliramu musolo na kalulu ekyo kikulaze ensi kubanga ffe omuntu w'abanaku nze muloko gavumenti newe naayogera ebifaanana bitya wali paaliyamenti yenkulu naye kati kikulaze ebyo byonna tebabiraba
bonna tebakirabanga nti wano waliwo akantu akakulu ennyo kati ako kakulaze kati ebiri omwo bikulu abatufuka bannayuganda bwe bali naye Katonda yabawa ekintu balinga abeekuŋŋaanya nti buli ow'omululu n'ow'amaddu yagenda okuba mwenyale ow'omululu n'amaddu yalina okuba mwenyale kubanga tosobola kubanga oyagala eggwanga lyo essaawa zino bannaffe ab'enyalemu bawera ebina n'okusoba balinga batalina bakojja baabwe balinga batalina byalo gye bava balina batalina baŋŋanda oyinza okuba nga ofuna obukaddaana naye sabbuuni omutwalo ogumu 2,000 kyetaaga opposition yalina kyogerako yokka nabo balina abantu baabwe bonna balina obusobozi omwana owa boodabooda okujjuza amafuta tanka y'amafuta kati gine kuba emitwalo egi ngagenda zikolera weki naye akozesa 1,000 okutanga buli avuga 1,000 nteeka wali 2 ziriwera ddi olwaleero buli kintu kyonna kyokwatako naye ate nga tebatunudde nti ebintu byeyongedde baabakozi abakola emirimu babongeza omusaala omuti gwa sabbuuni bwe bavungisa ssente nga bakajja bano miliyoni wafunanga 7 kati omuti gugula gumu 2 kati omuti gwa sabbuuni gugula mu ssente zaffe ziri enkadde miliyoni emu n'okusoba oba okyali mu gavumenti naye nga gwogamba nti abopposition muleekaana ekyo gwe tolina baganda juzi nabadde ebukubi ebyo mu kuzimba nabadde ebusoga bo gye bava basipiika tebalina baŋŋanda zaabwe bali mu gundi mu nsonga zino naye nga tewaliiwo buluŋŋamu buteekateeka ggwanga wabula bakubuuza olutalo lwa Ukraine no material kyava Ukraine tetulina olutalo lwa Ukraine lwandaku 20 kale katukitwala waliwo bannayuganda bameka tugende ku Western Union nti nedda bannange ekireese ebyenfuna bannaffe ababadde bakolera ebweru babadde batuwa ssente ebitundu bweziti kubanga abantu abasinga bali Bungereza, Sweden, Dubai, South Africa, America, Canada bwezityo Ukraine ne Russia tuyinayo genda ku gundi ku Western Union genda ku bano wali bonna abaweereza ssente kubanga ebyo byebyo gamba nti ssente ziva ebweru tunafuye nnyo kwekwasiza tewannabaawo kulumirirwa kwonna kugamba nti eggwanga confident ya Governor wa Bank of Uganda kyogamba nti mutebira abadde awo gwe mu baana bo tulabamu nti nenga nvodde mu nsoono oba mu kampuni yaffe ne ya Flash TV temulina ateekateeka naye olwaleero kati tugenda myezi tebalabawo omuntu gwe bateeka mu Governor Bank of Uganda kitegeeza mubadde mu obwongo bwammwe bwakwata isi era bye bino byombuuza ti Governor Bank of Uganda agenda kubeera awo paka ensi weeriggwawo ekyo kikulaga kubanga ffe tuba tukola mu bitongole nakolako mu cooperative bank wobeera nga gwe obadde credit manager wabeerawo assistant era oyo assistant tubategeeza kubanga okufa tteeka okufa tekiriiko ebiro budde nze ndi musajja musiraamu n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam malayika ali mawuti yakonkona ku luggi Aisha agenda okuggulawo n'amugamba ono omugenyi simulabangako nabbi yali amaze okutegeera n'amugamba nti oyo mukwano gwange malayika ali mawuti azze kati bo bano tebalina nteekateeka nti baliva mu nsi abantu abateekerateekera abantu mukola kampuni ng'ogamba namba 1 namba 2 namba 3 tuyogamba nti naye gavana wa banka bukyafaawo tewali nteekateeka okimanyi tetulina ndoza ne minisita wa justice ebyo byonna naye kati ono abirekawo akwatiremu mmwe bakanda ba NRM omusajja oba nalowooza ku nze okola emirimu yalowooza kike omukolera emirimu ng'ogamba kati ekiri awo mu kulobinga obwa gavana wa Bank of Uganda bukyafa naye nga bakola emirimu ebyo abirekawo naye ng'okyogamba nti mu Uganda temuli bantu ne bwogenda Makerere oba KIU nogonoonya ba profesa oba Mbale University oba Bugema oba Ndeki era mu bitongole byonna kyogamba tetulina bangi nnyo nga bwe tufiirwa omusirikale twanguwa okuteekawo kamanda abo bansobola eggwanga tebayinaamu ke baagala kuteekerateekera gwe nange ate abamu bambi balowooza nti Mwankole Bunyolo bo bali bulungi ekibattako ekiri eyo kisa kinegula lwakuba nti fe wana Abaganda twogerako Katonda yatuwa omudomo noyogerako netwogerako naye so n'olwekyo oŋŋambye nga sinabuuza ku bantu baffe tewaliwo nteekateeka gwe gy'osuubira mu NRM ne mwami Museveni waabwe
gye bagenda kuteekerateekera enteekateeka gye bali kuteekerateekera nga bamaze okusiba emigugu yeyokka gy'osiba osuubira ekyo kikulage eggwanga liri mu katyabaga aba NRM mbasoomooza mwe baganda bammwe bonna mu byalo bali bulungi tuddeyo mukozesa amapaapaali mukyala yatusobedde nange yagambye kino banage muyamba paapaali tudda mu oti oba tugenda mu nsi mpya tuddayo ninagwe ayambozeza tuli mu Uganda kikazi ko tuli mu Uganda etena mutwe na magulu Uganda yetambula edda mabega era bwo compare tatune kuguzima kintegwa kiri bwa kitubeera we still have a long way to go ato batu kyalowooza na kusabuni ebipaapaali nga prime minister yayogera nti ye yakulira ku mapaapaali ayali badde modo naye ate omunenya kitono ayamulonda yagamba naleeta bavubi osuubidde omusajja agambye nze omperekera ndi wa yumeya ng'onsuubira okwogera olusungu olulyawo olukokola nze ndi wa yumeya mulyannya kati nenfaanyize naawe ow'ekisubi oba nkundi kibuli memuli above omusajja akuleetedde wa yumeya kakati oli omusekerera siyatu yakyogedde yuke akiyogerewa akyogere ki nedda oba abanywa omunanasi omukulembeze abakyakulabirako gwo obeera gwokyusa mindset y'abantu absolutely gwokyusa society yaffe masomero ennyambala tugiraba endya enzina ebyo byonna mukulembeze abakyakulabirako nze kati waliwo abakulembeze b'ennyalimu ne bangamba nti ye mugenyi omubuusi mu ne ngamba abaana bange mulwadde mumpe amale okuvaawo agenda kumugattako ki tegala ombuulire tunuulira omuntu yennyini atudde mu kamera akuwa kyakulabirako ki era nze ngamba nnyo abantu omukulembeze kyakulabirako kinene kubanga ente enkulu weeba zisika omuddo nga zigaaya ento ziba ziraba nagamba babira bwe bati kyova olaba bakadde baffe baatuyigirizanga ebyo byonna okututeekateeka weebaze katonda okukuteekateeka n'omwana gye yasomera era kyova olaba ngamba abazadde mwagala nnyo sima tutwale abaana baffe teeka omwana wo muteekateeka kati oba omuntu akulondedde prime minister agamba bwatyo teyeeteeseteese kubanga prime minister okukwatira mu bokisi bwatyo nti siyato kiri bungereza prime minister ng'ali confident nno naddayo n'awaka n'asaba ne kacaayi biva kwogera eri bannamawulire mu kamera z'ensi zonna kankubuulire omukulembeze bwe bakuba America bagamba yali George Bush yayuza speech 15 draft agenda kwogera eri ggwanga ngalabu ze baleese size eziri awo ezisaanidde tetusobola kubanga tufiiriddwa sipiika n'owamatuka mu nnimiro n'ogyoyogera eri bannamawulire opapaki agenda kudda nti yafiiridde mu Seattle mu UK tuli mu nsi kikaaki nga ebigambo byo biteekwa kubanga bisengejje abaana bo ba ttiimu y'ebiyiseemu nogamba nti kati otunudde mu kamera prime minister tebakusanga mu corridor you have to be organized mu nsange wano gamba ekitiibwa kyo kiweesa ekitiibwa kya Uganda eyo yensobi mwami Museveni gye yakola tosobola kujjawo kisekka n'oteekawo Mbabazi n'oteekawo Lugunda n'oleeta Nabbanja abatuziisi waliwo Kenya kesisi yali esamba ne Leopard nakakunyumiza ne bajjamu omondi ne baleeta Kyazi komiteta muna Kenya twali nagamba haya Waganda wanachoka omanyi we tubeere libe naga Uganda wanatoa mgonjwa banaleta mai amakulu gacho mu Luganda nti bajjewo omulwadde ne baleeta omulambo Oulanyah omulambo Oulanyah kati mulambo yagezeseko okay mu biseere tosobola kuddira kikande ekyo kyonna kigenderere okujjawo ekifo ekyo bakinafuye kubanga Mbabazi yali akizimbye nga kati wola baffe mu Buganda Katikkiro bwe aleeze kati okuleeta naddira mu bigere ateeka okuba omuleeta ateeka okuba agenda kufuna challenge kyova olaba nti buli wosikira ow'amaanyi ofuna obuzibu bw'amaanyi kyova olaba inakola nnyo nasikira muzungu omanyi omuzungu ng'agenda nga Gujja ate olina omusingako abantu bakyamujulira
ate kulwaki naye obanga wasikirira munafu oba mwavu ate banakubanja ati naye omusajja osikidde kati nga sembule awo meya nkwagadde kubanga era kyova olaba waliwo agambye wanali Cape Town ali mu South Africa agambye meya webale okuyimirira ku lwansi yaffe Uganda and right now mu Cape Town bamwita Mudulonzi Habol proud to have you our governor on bamwita Mutiaba Joseph meya Mulyanyama thanks you for standing for Uganda and honorable boza kwatwa tutandike bana twadde mu katenerizer katugenda kutandika ensonga enkulu omanyi basudde we yali nga ayimba asooka nga n'akola puliyambo nga n'ogamba lwe luyimba ng'oluyimba lwennyini terunatandika yayimba mukyala mugerwa basudde omulimu omulungi gwe Nakabana mbatuusaako emboozi n'amawulire nziramuka kasabye nayogera ti n'omulimu gwe mumpanja kugukola ndowooza Mukama akyavudde anzijukira kakati naga nandaze nnyo kanzireyo kaboozi yebase Luganda olwo oluyimba lukola ki olutandika naye kakati ab'ennaku zino muyimba ekigambo kimwe emimbye nga kiwedde kakati wali tubadde ku puliyambo weewaawo omuntu aveeyo asobola okuvuga emmotoka naye atereere so n'olwekyo n'olwensonga eyo nange mbeyaniriza kakati ku live show tugenda kutandika tubadde tubateekateeka ebigenda okuba mu program olunaku olwaleero meya mwali mu kizimbe gwe tuvanga ku muntu ayadda mu bigere by'omuzungu gwe bali basinga okwagala ate gwe wakisuusiza okola enjazi ogaba zi scholarship abalemu obayambye makindi gwe wekka ayina Kachina constituency omuli barracks etukuba emiggo naye n'ogikontaininga naye kati bakyakubiramu babatwala mu safe houses baleeta babakubye nanti bakutegeera ojja boga baleeta babakubye nakomakula ne honorable Kyagulanyi president bamala mukubira ggulu ne bamuleeta awo gye twagenda ne mukadde waffe Kaggwa ayafa Allah amusaasire yamusobako nkulu y'amaanyi so ne tugendawo nga bamaze mukuba ne mukyala we babbi nyoyawe ne twamulabira awo so n'olwekyo mikwano gyange balamusizza nnyo manyi naddala abantu baffe essaawa zino ate abantu b'e Bulaaya batuyinjoyinga nnyo w'amayanja obudde bwabwe bali mu America bali e Dubai South Africa Australia North Korea bantu gye batulaba baaniriza bannange nyinza okutabamalaayo naye I salute you mbawa respect kuba muteekamu obudde data n'okukuligiriza okuwuliriza oba n'okulaba kubanga abantu bangi tebaagala kumanya era ekireese eggwanga lino butamanya ate neggwanga yini teryetaaga kutegeeza bannansi noono yennyini abafuga ayagala abatwalire mu butamanya kubanga amanyi bwe mulimanya mugenda kubuuka kyova olaba buli sawuda zonna zikuba nupu kubanga emulisa era bisa Kyagulanyi teri bamwagala kagabe masomero ago agamu awali abaana abalabisizza nnyo waliwo yatugambye juzi nti gavumenti bwegaana okuwa information eri abantu baayo tujja kuba kyokulabirako nga ow'ekitiibwa omugenzi Jacob Oulanyah singa spokesperson wa gavumenti yava natugamba nti nno Oulanyah musajja mulwadde muyi naye nga anaatera okutereera naye 1 month 2 months down the road tebatuwangako anything munansi n'ateekako story kijjako nze eno gavumenti neweŋŋamba kisobola gikiririzaamu baatugamba waliwo omujaasi baali Congo erinnya ndyerabidde soya muganda ndowooza wakanzi jeti mwebaze nti mulamu oli n'agamba najja mu parliament n'agamba mbadde naye ku makya naye nga amawulire gazze nti waliwo abayeekera ab'obusaale bamukubye obusaale akoze eki bali eyo Congo mu kibira oli najja mu parliament y'eggwanga n'abagamba nze mulabyeko jeti mwebaze ng'amonge beze n'atugamba olw'eggulo ne bamuleetera mu binyonyi ne tumuziika eruwe nja mwita ow'ekitiibwa Monge abamu batuse mwita Sodolin nti yeeyerusa si bigambo byange ow'ekitiibwa n'onsonyiwa naye nga zezo eŋŋambo eziri ku street ti yeeyerusa yeegaana ekitiibwa kye nti n'omuddugavu nyeteekako ekipya kale bya bulijjo okwerungia kale ene waffe tugamba asula mu bizigo kale ow'ekitiibwa asula mu bizigo yazze n'atugamba nti Jacob on his ku Twitter yo ow'ekitiibwa betubijja bino twabijja ku mutimbagano gw'ensi ate ku kibanja kye yagambye bwati nti Jacob Oulanyah mulabyeko twogedde
n'agamba amisinga parliament, amisinga okwambala botai, amisinga okuvuga ddi. Ebyo byogera ku Twitter, it's on record. Kakati nendebuuza Ruth Aceng najja natugamba no, tanaba kufuna any treatment naye ali bubi nnyo. Mao nakugamba oli mu musabire busabiza agenda. Kakati ekituufu kyeki nagamba ddeno gavumenti eri mulamushakosa ekintu ekinatera okugwa oba ekiyumba ekinatera okugwa okimanyi kirayita ramushako nga kiweddeyo buli nkuba gyogamba kigenda olabirawo nga temusobola kulinnya bantu nnyonyi mwenna ne mutula mu business class ne mwogera ebitakwatagana ebyo tutera bisanga kati n'ogwa ali ku muntu waffe Kaleerwe onagamba kino ennyanja weeziri teziriiwo onagamba kino onagamba nti yagambye bya misinga omanyi omuntu omulwadde okumisinga parliament. How could you instead of thinking of your life? So omuntu oyagenda obubi bakyagenda kugezaako ku buildinga gundi ze system tebasobola mujjanjaba kubanga we bamutwalira nga embeera mbi nagamba tannatuuka omuntu wabeera tannatuuka kuwa level ya ddagala era njagala nnyo okuwa respect Katonda amubeezaawo ayina ebintu bye byazaakola Chief Justice Owinyodolo ayasirise ne muganda wa Oulanyah yagenda nayo Mao yagezezzaako otuteekateeka nti tusime kubanga Mao is a family member ewa Oulanyah kubanga nagenda okuziika taata wa Mao we yafa 4 years ago oba 6 years okuba nerabiddemu Oulanyah kidega ba family ayinza okuba mwana wa ssengawe oba mwana waani naye nga family kati abaagenda bonna bafaananye ng'abamuzibe abaagenda okukwata ku njovu buli ayakwata kye yakwatako yagamba nti enjovu ayakwata kakira yagamba enjovu eringa ng'akasota akato eyakwata ku kisambi yagamba enjovu eringa ng'ekisambi kyente kuba baaziba amaaso naye nga baali balabyeko ku bintu baaziba amaaso kati nga tunaziba bukulu naye ne bagamba nga tebalabanga ku njovu naye nga balaba ku bisolo ebirala kati ne babatwala mugende mukwate ku njovu ayakwata ku mukira yagamba enjovu wenjikutteko eringa nga akasota akato kuba yakutte ku mukira omulala naga nti ze nagikutte ku kisambi yakwata ku kisambi eringa ng'ekisambi kyente eyakwata ku mutwe yagamba nti omutwe guno ngunyonnyola ng'ogw'embogo kakati abantu 5 bagenze okulaba omulwadde ogwo omu tebeekubiriza kifaananyi wadde batuuka ku ddwaliro batu accountability eddwaliro baali tulaze ng'oli amaze kufa ate tebaatulaze na ddwaliro bujja batugamba ali mu ddwaliro naye ng'ali mu medical university yeeyo gye baamutuusiza bali baziza noziyita university kyo kyangu nnyo okubeera naye nabo bennyini tewannabaayo ku masappe ga Mao gemmanyi teyavuddeyo nakula baalese kifaananyi ne ku Twitter yataddeko ekifaananyi ekyali ng'ali mu kampeyini ng'ayogera ebigambo nyese zonna muwi wa musolo naye ng'abo bagenze baba balira ennaku 10 buli omu $5-3 nga teguli tikiti n'accommodation per diem batambulidde mu business class nga bagenze ekyo tekyalibadde kikulu naye information gye mutuwadde ekwatagana si bonjagala ombuulire leero wadde tetutegeera tesobola ku identifyinga we tukifo kino we tuli tesobola kunjogerako nsobola nti eddoboozi naye abantu 5 ne wabula watugambira ddala kakati onaagamba otya abantu abaatuwa amawulire weeks 2 eziyise nti abategeka ebijja by'ewa Oulanyah basime naye kyasiga okusanyusa mu byonna waliwo simanyi oba ize jeno oba amagye agavaamu bakyagalimu sikitegeere yasooka okututinga natugamba Oulanyah mufu gavumenti bwetyo ekyo tekyalibadde gavumenti eteekateeka abantu omuntu omukungu ye bw'afa naffe mu ddwaliro wano okujjako ffe nze maama wange omusawo yaŋŋambirawo nengamba abantu mugende mulongoosawo era twamalaawo ennaku 2 nga tuyamba okuteekateeka naye otuwadde information ki Mao yasemberedde okuleeta information era nze ya Mao kwe namanyira nti bano abaatugamba ku mawulire ku social media ono ye kati enjawulo yokka ye mwami Museveni okutta institution zonna ogwo tegwali badde nga tulinda na president ino gwa parliament sina speaker institution eteeka okuba oli ali eri mu kamera ayina loolo ye institution y'obwakabaka erina omwogezi waayo ne kabaka ayina abalangira n'abambejja abalina omwogerera balina okyogereza ensobi gye tukola institution nga parliament
ng'oggyeko nti sipiika ye yali badde etuwanga update. Naye ebyo byonna bijja. Kyenjogera naawe kyekino, lwaki tetubeera n'amalwaliro galina facilitation? Onyonyi eva wano paka mu America 17 hours okulosinga Atlantic Ocean. Kuba teri nnyonyi eva wano okujjako Air Force One enyera amafuta mu bbanga etagwako mu nsi, awo ne tusasula. Kubanga buli airspace gy'oyingiramu osasula n'okulandinga osasula. Teri nnyonyi eva wano ne oba ogenda mu America either egwako e Belgium, e France, e Cairo, e Egypt, Addis ne mweyongerayo. Naye omulwadde omuyi olwo olugendo lwa 17 hours ku nnyonyi ate eyafa ogimanyi Bombardier egende erinnya bano abagenda e Buwarabu bambi abatannagiri. Olwo olugendo lwokka obulwadde bweyongera. So singa tuyine eddwaliro lyaffe erubowa ngaliwo ero facilitation, teri mashini etasobola kugulibwa nga tusobola okunoonyeza enzige ezitalaba. Kano sijja kaleka nakikugamba nooza nti nonsaaga bamwita Hamza akwegayiridde jangu kuba Lord Mayor walitaasa eggwanga. Bigambo si byange era mwenna mwebaba bali ku live show onagamba webale nnyo naye kyenkusaba kiri eki tribalism ojogereko nnyo. Tribalism bano benyine bagikubye eti ngagenda jizo kamalo okugusa kintu. Soko okugusa ekintu kyo neme kubuzaabuza. Eddwaliro amalwaliro gonna zinabeerako mu America mu state bagiyita Virginia Richmond. Nendaba kye bayita amalwaliro wano tuyina bizimbe. Omanyi amaka n'ennyumba byawukana. Omusajja alina ennyumba kati omuntu wayingira awaka agamba we bali kuteekateeka wano. Tetusobola kuba ng'ekyuma ekisobola okukebera ekiwanga kya mulyannyama kiri Kisubi na Nsambya tekiri Mulago. Tetusobola okuba nga bw'ogenda e Mulago bakugamba genda ku abi kiriniki okuleetera ogende Mulago. Ensi yonna ogenda kuba n'Oulanyah ekikulu nga mawe ate ekikulu si ssente naye tetugenda kuba ffenna nti basobola tuddusa e Nairobi. Obusobozi tetubulina. Nze nakugamba buli nnyonyi gy'olinnya wano mubeerako abantu ba mirundi ebiri abagenda okukuba ekyeyo Buwarabu n'abatwala abantu baabwe mu ddwaliro. Ate wakyogera luli n'endowooza tuli bambeka kukuba kyeyo n'abantu mu ddwaliro abo bo babeerako kozi ne bambeka bantu. Naye kakati kambuzi gwe kati gwe Mayor Governor gwe tinesa already oli musajja akulekera eddwaliro mukulu kati olina levels yongeddemuko anti ebyo obusobozi eddwaliro baalitwala ne balifulalifayo hospital. Seri kyali mu mikono gya KCC Kiruddu. Tukolagana nabo ng'abantu abawuliriza nga linayo omulwadde wuuyo mumuyambe naye ebikozesebwa mumaliriza mugenze wabweru. Ensi teyejjako buvunaanyizibwa obw'eggwanga. Twalita ezo kyonna abantu bagenda buli afa bamujja bweru. Naye sente ze zaagala zezaga obulamu bw'omuntu kitunu yasere zaatwala Oulanyah kubanga essaawa eyo yali kyetaagisa. Naye tugenda kikola tutya paka ddi enteekateeka eri mu place. Tulina ettaka tuli grabbinga kuteeka kontena mitipayi n'eddwaliro Lubowa. Eddwaliro ly'e Lubowa kulimba ku Oulanyah nga n'eddwaliro nawe waliwo bamaje era ng'okyababuuza abo. Ate omuntu akulaga eddwaliro omu yakulaga Bidiba nga vice president era mu muyina ebibalumya omutwe zekyovulaba ebintu tebikyannumya mutwe. Nkola nteekateeka bagenze batya okola nteekateeka bakitadde batakina kintu. Nze waliwo ebitakyannumya mutwe kubanga mmanyi toyinza kusaba muntu n'olumwa ssente z'Oulanyah ezamutwala nga waliwo yali ez'enzige n'obugombe bumukubira asula eno wange. Wali gwe batutte mu ddwaliro. Omulala yali azabidiba bwe batuuka okulikomendinga ani anagenda mu OAU ekifo gwe baaleeteekayo ne ssente zaffe obuwumbi 3 bagenze musomesa. Kugamba eggwanga liri lote naye n'abantu bennyini boolaba abantu abali badde omwana otula n'omwana owa boda n'akunnyonnyola eggwanga noka obasinga ono yali mu parliament ng'olaba omubaka wa parliament tasobola wadde kwogera ku lumbe ne wayogera ku lumbe ayogera kakiki mwereere naye ng'omwana akututteko ku boda amanye ensi bw'etambula n'obulumi we buli. Oulanyah oyina bameka mu constituency yo. His Excellency abantu abali ekiruhura bonna basobola okugenda mu Seattle. No, they can't. Why tetuzimba ddwaliro? Twetaaga amalwaliro 3 agayina all
medical facilities tewaliwo ate oloza biva bali bakamangu omusolo gwe tusolooza ne tunyigiriza abantu abawansi tubazambemu ekintu kimu tubakolera amalwaliro n'enguudo malwaliro nanguudo omuntu ono tayagala mmotoka ya mulya nnyama tayagala bwa mmeeya kubanga olaba ne mukwesimbawo tajja naye mukolera ekintu kimu nga tugenze e Bulaaya bano abaana abali e Bulaaya juzi naliisa Johannesburg nguudo n'amalwaliro kuteekateeka nsi mumubeere mu bifo byammwe era bwe tunaatuuka mu bukulembeze toyinza kubanga gwe pulezidenti ng'olina embiri bbiri mu Busiro n'Ekyaddongo n'osiiba entebe n'osula Nakasero erimu libeera eddwaliro ku wikendi obeere Lwakitula kubanga pulezidenti buli ayagala pulezidenti alina obusobozi obujja Lwakitula oba ekisozi naye ate sigwe kukola ki ate gwobagazaali erimu libeera eddwaliro Nakasero abeera eddwaliro eriri well facilitated naye amazima gennyini abantu babonaabona ne laboratory 45,600 juzi nali mu kuziika ne ngamba abantu ebukuya n'amakonkome bajja kubulira nagamba nti singa wano ngamba nti ayina omutwalo twali abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu naye nga singa ngamba nti ayina omutwalo asaledi olaba abantu bayita mu bitono balina 2,100 bwe tulaba nga tuwaayo mu kabboka wali mu kyaki oba mu musikiti oba nga tukola ky'abantu bakasukayo ki munyunyuusa abantu so n'olwekyo bannaffe bano balemeddwa okuteekerateekera eggwanga so nze kugambye nti Oulanyah obulwadde bwamweyongera emirundi 2 paka mu Amerika kankubuulire paka mu Amerika olugendo lwokka ennyonyi okulandinga kekubawo bwe omutima wano ng'esituka gukutuka nibo bawo wetuuka eyo mu nnyanja eyo z'amaanyi kuba ennyonyi size zino ezaffe zi Boeing kuba ziri ennyonyi zi Boeing naye kati obwo buno obwaffe buno obugende e Sudaani kati awo wonna otwala bulamu bwa muntu kubanga mu myaka gya Oulanyah 5 emyaka 28 gimubalire kusoma obulamu bwe naabuteekateeka CV mu myaka 56 abadde akoze CV nate ekiri mu ggwanga abasomye be bangi abawoleddwa chance batono ekira kiteeketeeke bajja kubeerawo ababeera bwe bati bafuga Uganda ey'abalina n'abatalina toyinza kufuga byonna kyovula bebiina bya bwegasi byonna baabijjawo tebasobola bakkiriza kwegatta yutoda yali ebabaguddeko ne bagikuba ne bagimalawo kyovula leero baleeta sako ezo ne muzimala ne baleeta bakkiriza kintu kitobola kukuŋŋaanya abantu nga bibiina bya bwegasi tebasobola ekitekiri etukyerabi bagenda bateekamu ebyo myoga onaabanga ali awo kati nga baleetayo ate niigiina ebyo na gavumenti ebiseetinga bintu byakwavuwaza abantu baleeta mifaliso baleeta bibbo ne babikuwa n'obitwala abakyala baffe balimu ebyo kati buli muntu gw'ofuna ndi mu kibiina ebyo biseetinga muli awo mwekuyenja omanyi gwe obutava mu kifo buli kiseera ogattako zero manyi zero newo gigatta ku miliyoni esigala miliyoni bo bali batubalira butava mu kifo oyo tasitula omutwe ate bositula omutwe ne bakuyisaawo balina basinaipa mu byenfuna bakwavuwaza naye tunange meya ekisinga okunemesa ennaku zino ffe betuvaayo ne tugamba kale bino tetubikola nti tulabisa gavumenti kinkakatako nga ze munnayuganda kyenkola kiyambeko oli atanaba kuzaalibwa noonagenda okuzaalibwa kwa tugamba nti ekintu ekirungi kyonna ekisobola okubeezaawo mu nnansi eba nteekateeka amasomero nteekateeka ki gavumenti kyekoze nekyo na all attention ziri mu byakuba sasi omwana agenda kufuna atya okompitinga n'omwana we Kenya nga balina diguri parliament tefuddeeyo twabadde mu covid emyaka 2 nga abaana tebasoma ayabadde mu P6 yagenze mwesitu ayabadde yakasomako semisitemu ali mu third year ogenda competing otya n'omwana we Kenya ne Nairobi tuli mu the same market ani yafuddeyo kirondo kati abaana abagenda okukola P7 olaba tubadde tufulumya babibogweruli neka tugenda kufuna babipaapaale onda yatusiya obeera n'omwana mu meeting nga wa second year n'omugamba wandiika minutes zaffe ez'embaga
nga noonya byawandiika nga tasobola kubanga ekyo kiteeketeeke era kyovola wakati kankugereza omulimu ogwa genda mu zihoteri zawane ezisinga okimanyi nti mulimu bannakenya twakirwanako bulwanyi n'amawulire gennyini bannakenya baali bagawambye ku tv ez'amaanyi tuyazeeko ne tutandika okirumirirwa nga be basoma amawulire be bagalimu be bali mu editing. By the way, kibadde true TV zonna ezawano nga giddemu bannakenya genda mu mahoteri ag'amaanyi bannakenya genda aba plumbing genda aba fixinga mu mayumba g'abantu naye nga tuwana tusomesa anti okusoma tokututenga kya ababo bwe tuba tusomesa lwaki abamu buli kiseera bafuna budiploma ebweru genda ng'ebibuuzo byakomewo olaba ennyonyi ezikomawo mu holiday ng'ogenda okukola naye interview gwe bano abasajja tebayinaawo gwe omanyi era neewuunya omuntu ali ku kyeyo ng'atugamba nti bamulya nnyama gweomanyi obulamu ng'oli eyo buba bukambwe era nanga bali mu diaspora n'osemba saasira asulako ze ice okujja nga wagera n'okera ku kamoni osanga omwana alinga mu supermarket ziri zaazide ebungereza si ze zino supermarket bagirongoosa aba takamoni ate alina omulimu gw'omulala eri omuntu avuga ebintu sigamba nti obeera ne tani boy oba okola delivery obeeramu ne katwera akatikkula olutuuka bw'oti nga ogenda emanju ng'otikkula omuzungu akusasula state wantu tetukolangako muganda petrol station bweriko abantu 10 omupiira muliwo abantu 10 wano tetukolangako era omuntu oyo ali ebweru ng'akuweereza sente giwe respect. Absolutely. Kankubuulire they go through hustle okeera mu kubasi boti ate olina okutuuka mu budde n'omanya nti ogoba basi eno egenda kukuteeka wano ekuteeke wali kukwinizibwe obako egende namirembe omuzungu akuwa bureke dakika 15 naye n'owebakamu bwoti noddayo buli omu afuluma ng'alinnya mmotoka ye kati omuntu yenna nga ali ebweru akyakuweereza ekintu oba nakuweereza sente ntigikole mubweti mbeegayiridde bannange abasajja abo nze nna bw'okimanyi nti otuuka okuva okukola n'olemwa n'okujja mu jiimu mufumba emmere yammwe ya wiiki oyinza okumala ewiiki nga tolaba ku mukyalawo owulira luggi lukuba afuluma bw'oyingira ate nga bukinoko awo twakwisiza mu gaali abayaayi ate nga n'omuyaayi aliridda naye alina okuba kakola owaayi mbawa respect bantu please we do give respect as well mbaagala nnyo era nze kyova olaba bino byonna nina batabani bange bagenda ne bagamba nti bawagira Russia nze ne bagamba mbeera wali America ate bantu kyabaweereza ku ssente nga bali Russia nze siwagira kintu kitaliimu makulu kulasa ntiwagireko ki singa America ebeera disorganized oba Sweden oba Bungereza oba Canada oba Australia oba Germany Italy abantu baffe gye bali towagira kintu kitaliimu America abantu baffe genda ku embassy ya Russia bakwegera bakulengere ne baganja ango ononye visa genda ku line ya America genda ku za Europe genda yo oliokomanye waje tujjako kawogo nze bakuba America nga nakavaye nakubiri naye nabalanga nakatuke New York ne bakuba underground zonna so n'olwekyo tulina okumanya abantu abeerandiza ffekka emirembe giteekwa kuba mu Europe n'ensi ezinanye omu Asia kubanga at the end of the day meya njagala genda Turkey meya njagala genda Bungu sifunangayo bukyamaze mu nsi muno mu kibuga nti meya ngoba visa ya Russia tekibanga nawo oba omumanyi mundu era wosanga ono gamanyi bamuyita luli yali yeyita Museveni kati omutati wabulu balina enkolagana ne Putin alekako anti bingi nnyo ebibagatta bingi nnyo ebibagatta kale bingi nnyo ebibagatta ate nga babiteeka mu nkola so n'olwekyo kale eggwanga lino lirina abantu betulowooza oba baabonaabona nnyo omanyi abantu temwawula oyinza okuba ewammwe nga manaku naye nga muli taata ne maama kati wabaawo ate omuntu nga yalinga bamulyako emmere nga buli waseera wakutunuulira ayagala oboneebone nga ye
bamutisanga ebidomola mutwe guno bagutikka ebidomola kati buli kwatunulya gamba oyo nga tabonyebonye si bunaku kwafe na twakulira mbunaku naye nga taata ne maama ayagala kyeyitamu nawe okiyitemu kwe kugamba nti tukozesa ebipaapaali yalwala kukwashako kati be batukulembera kakati naawe ayagala abantu abo be batukulembera buli kiseera akulabira naawe lwaki oyo temunnaku nga nze nze nagamba kyovula newe ngenda ku graduation saagala muntu agamba mbu mwana wange twabonaabona mpa ku gawuni nyambala ebyaki oba omuzzayo munaku abatukulembera ayinza okuba yakulira ku maama we mutwe nga bamulyako mmere kati gwe wakulabanga buli wakulabanga dokita oyagala okugira nga oyo naye alina okubanga ffe baba betugambyeko dda batebagala tuddemu baagala bo bakoleka olubiri lwabwe nga olaba nti yakuŋŋanyiza abazzukulu be balabika bulungi fe abaffe tayagala babeere bulungi era buli wabayita ku kwiniziwa bagamba wonayo tuli okwo bantu tutambula tweyogeza omuntu omanyi gwa accident y'ebigero oli n'atomera munne nakunyumizaako omuntu ali mu taxi ng'abaze n'agatta yali atudde mutto gwa wakati ndi mabegeeyo n'avaamu ekigambo naga bananywa obuugi ndowooza yagatta n'agatta ne bigaana n'ayatula ng'ali mu taxi ali mu taxi tudde bwezi maze okutuulamu n'otulamu n'ogenda yabeeraawo n'alowooza n'agatta bananywa obuugi nemutulika yonna neseka era nalinamu keninamu nemugamba musajja mukulu gwabantu mukubigere ku kwiniziwaawo bakoonagana otambula omusajja nga atambula yekka bwati nogamba omusajja abaddeki bano abasajja basudde abantu baffe eddalu psychologically we are perturbed Mayor mumbere eno what do you think in the next 10 years twalisaze magezi tekikyawera abantu banonuddwa tekikyawera myaka nkwagaddeawo katonda akuwa enjawulo yokka yoli yobo gwe nagamba kugenda bwereere nagamba nagendako kuleke bunyonyi otuuka wali ey'ekisolo ne bakutwala bakulambuze kuleke bunyonyi abaana abaliwo kulyako ne bakugamba ekyo ekizinga kyagundi ekyo kyagundi ekyo kyagundi natuuka ku kizinga kya Mutebire kuliko obugabi kuliko buli kasolo konna koomanya akasanyusa nga kwekazipiko ndowooza ebiseera ebyo myaka giringa 3 nga basuulirako $320 nga bakulaga kiri ekizinga kyagundi kiri kyagundi nawono nga nakulaze ku weekend babeeraawo awo ku weekend balinnya amaato gaabwe ne bagenda ku bizinga biri awo n'omukulu ndowooza mbabaza ali bali eyaye kyebasula naye yobu yagamba najja bwerere ebigenda buki bwerere Oulanyah kagenda gena ate agenze naki so entebe agirese mu pala so mulungi namusingaganako mu kisanja kiri omanya abadde citizen wange wano emakinga mwena wangula naye sinalayira yankubira essimu mu office nali sinatuuka nakulayira nali maze okulayira nengendayo nga deputy speaker netunyumyamu nambuuza enteekateeka ye nemugamba nti njagala nnyo green okusimba emiti kisanja kiri era producer ono omusajja ono wa green so n'olwekyo naye project ezo saddamu kufuna mukisa musingagana ebigendererwa bikulu saabimanyi kuba saddamu kulaba nti tutuukiriza ekyo naye nga bw'abadde abeera yennyini obulamu bwe yabuteeka mu masanganzira baabadde azina nabo nga tabamanyi okusula mu garagi tofuuka mmotoka okubeera next the president ekikufuula igwaddako seba okubeera okulinaana abalangira tofuuka mulangira naye nga kyoliko nange siifuukeko meeya ewa meeya bulala n'obulangira nze mpulira osobola okubeera meeya no era mu nsi muno batugamba okubeera mu corridor 3 esooka corridors of power olukuubo olw'amaanyi olw'obuyinza corridor of knowledge okumanya n'okutegeera nze corridor ezisinga ebisigejo naye wano bakikkisa tulina kuba mu corridor emu bakuwa bitiibwa owekitiibwa mulyanjo ng'ozikomya naye ng'ensonga endala ezeegatta ku ezo corridor of knowledge ne corridors of power obuyinza bwe bukutuusa gy'oyagala so n'olwekyo bino byonna byekomekereza ku Oulanyah ffenna nga ffe eggwanga lisuubirwa omuntu ng'oyo osanga Katonda yali muleseewo n'aba ekyokulabirako oba n'amutwala
eyo teba nsobi malayika ali mauti yayisemu abagayalidde obulamu bwe nga babulimbiramu naye nga yo teri atajja kufa wajja kuba olunaku munnaku ne meya kambuuzo oli mulogo abe lwaki twali kushemu n'ogamba bonna bano abatufuga obubi n'ababeteekako omu ku omu bajja genda kwakagenda abo kati pekosi gwe buli osoma bayibuli tolabamu pawulo mwawaali taliyo matayo abasiraamu ne matayo kyaligoza abasiraamu tulinayo abubakari abihurayo buli muntu ajja kufa naye katonda bano abalekawo abaddawo tulabireko era wotayigira mu nsobi z'abano ze kugereza nti MP wa NRM ali ku kaadi ye mu constituency ye abantu bali batya mu constituency teri babataka gye bali gwe abantu abakuwa obululu ng'ogyeko bano Museveni babbira ne bajja mu parliament abo si banenya kubanga omusajja amanyi bali ku maseye ate nga balina omugonde amateeka anti bali ku maseye yamanyi we wajja so n'olwekyo abantu nga b'Oulanyah Katonda abasaasi era nawulidde abantu bagamba nti abadde awangula bulungi akalulu k'omufuta ayogerwako bibi naye bibaddewo abadde mu UPC n'avaayo n'agenda n'asooka n'ajja independent ne bamuwujja yewujja akanyama era n'afuna kakati ebyo byonna naye byo tetubyogerako tutunuulire ekyomukisa omubi nti Oulanyah wabadde afunidde obwa sipiika tateredde neka waliwo agenda okufaana mu ggwanga simanyi oli mwogerako birungi ndabira ddala bagenda kola pate baselebratinge abatamivu banywe emyenge abasumba basabe emigo gigenda kuba mingi nga bagenda gikubana engombe za boda ate naye agenda kwewuunya ng'afudde ne hawaseka era Museveni n'amala yeekwekako ne bamubika agenda kwewuunya abantu aje yefiiseko dakiika kuteesa yennyini yagenda okukuba mu ngalo otafiira agenda kwesabira wayini abalya mmere beebo bwekyogamba meya bagambeko ebitu tubyogerako si mu bubi weteeketeeke gambye abamu tufa najja n'akakasiza ddala mulya nnyama agenze atandikeko ddiirwa endala layini eteredde kati waliwo abagamba nti gundi n'akwata ffe tuli ku lusegere bano batusiikiriza omulya mmere alinganga kisiikirize bw'oba ogenda mu ntaana tekigenda naawe kikoma wano omulya mmere alinga kisiikirize bw'ogenda kisigala eno erinnya lyange nze ŋŋanda mulya nnyama ŋŋanda nnyingi olwesimbwa akubula ate oluganda lungi ombuzaabuziza bannange tuli mu winter tuli mu ssama akasana nga ako kalungi kano kalungi ate omusana talya bwami Katikkiro bwe yatugamba